Ndi muzzukulu era obudde buno nkiikiridde taata wange Ssaalongo nzidde kati obudde buno ndi mwana mu maka gano. Ekibanja kino wano we nakulira era twakula ne jjajja Nambairwa Faith era jjajja n'anambuza ekibanja ekyo n'aŋŋamba ekibanja ekyo ye yakigula kubanga twakula ffenna nga ne jjajja nga buli we tutambula bameka babiri nga buli wadda wembeera era mu kulambula ekibanja twatambula n'aŋŋamba ekibanja ekyo yakigula era bw'amala okukisasula n'atandika okukozesa ekibanja ekyo era nange mu kugula kwange nga twakula we tukolera nga we tulimira okutuuka emmanga wonna. Kati abaana bo kwe kujja ne batandika okusaawa emmere Julius nga era bali ne musiraamu oyo kati bakozesa musiraamu kubanga musiraamu yali atubonyaabonya era ne baba yafa mugobi. Kakati musiraamu oyo bano abaana ne balaba nti baba afudde era ne bamuteeka watukozesa kubanga yali atubonyaabonya twagendanga ne tulope wa baba ne tukomangawo paka baba naye bwe yamukoowa. Baba bwe yamukoowa yeko kumuwandikako n'ebbaluwa n'amugoba musiraamu n'alemerako abaana bano baba mukozesa era ng'ayongera okutubonyaabonya. Kati batandika okusaawa emmere eri emmanga baba nga amaze okufa wayiseewo emyezi 2 n'asaawa kasooli waffe twali tulimye waliwo yali akooleddwa waliwo omukulu waliwo omusiri gwa muwogo waliwo omusiri gwa lumonde n'atusulako enjala empitirivu ennyo omusiraamu ng'agamba nze bali abaana be bandagira era kyebandagira kyenkola era buli kyembakola bansasula. Abaana baali bamaze n'okusimba kalitunsi mu nsiko mwalimu ebitooke bye mugamba tibatema emmere mu nsiko mwalimu emmere gye mwali mulimamu Nsaamu yabawanga ssente mulime emmere yagiryako emmere gye mwalimanga mwajjanga ne munona ne ssente Nsaamu ng'abaleetera ebyokulya wano buli wa mukaaga owulidde Nsaamu n'abajjanjaba Nsaamu n'abasomesa owulidde Nsaamu yabalamu ye yamuwanga ssente okugenda ozigula maama wange yalina ssente ezigula enkoko ezireeta n'emmere y'enkoko n'agula n'embizzi banonako n'embizi entinda nga banonyeyo abasirikale bagenda okuzita maama n'aliko kyewuko yampadde ssente nina embizi gye ŋŋenda okugula n'emmanga ya lubyo owulidde njagala mubeere beerufu Nsaamu bye yabakolera njagala mubitegeere naye temuleeta bukyayi ku munnammwe yebase bakolera ku ttaka lino muzeeyi ogenda okugula ettaka lino ettaka eryo etwogerako waliwo omwami yali alikolerako bamuyita Sserunjogi kati waali yali alikolerako era muzeeyi amala oddigula ne balimukwasa n'atandika oddeekozesa ettaka lye. Muzeeyi wamala okufa ffe nutandika oddikozesa ffe abaana be kati bano bannyina ba muzeeyi bavaayo bagamba nti bo bakibanja twebuuza ekibanja bakijjawa nga ate muzeeyi waffe yali alikolerako ettaka lye. Twasimba kwa kalitunsi ne tumutunda nga tumaze omutunda kati bavayo nti bakibanja. Twagala buyambi mutuyambe mwenna. Mama wange yebasaawo Naalongo. Nze ndi mwana wa kuna wana awaka. Nzira ku baganda bange 3. Asooka Christina Novice Naalongo. Yali naye mulwadde takyasobola kujja wano basitula musitule. Mannyinaze owokubiri ye Bulasio Nsambo azaala abaana bano. Mannyinaze owokusatu ye Herbert Kibuuka bonna beebase wano. Nze nemba wakuna ne banzizaako abalongo ne bafa ne balyako bazaako muganda wange Kizza kati Kizza mu baana abali wano ye mukulu waabwe. Twakulaawo waliwo ensiko nga tulinamu akakubo waliwo omuti omuvule nga wali wakati gyali ebiri wali tata yafa 87 January kati 87 waliwo mwannyinaze yali alimira awo ne wano waali kati tebamugamba awo vaawo nannyini waayagalawo kati maama waffe kubanga tata yagenda okufa nga maama waffe ali awo akatukolagana bulungi nnyo omanyi okukolagana nga tukolagana bulungi nnyo yakwata ekkubo maama waffe n'agenda e Kajjansi n'amugamba muko wali batundawo naye mbadde saagala abalala bagulewo ate batubeere okumpi oba olina ssente jangu okole ki ogulewo Sambu wakera ku makya najja n'omunannyiniwo nga waali
Nsambu n'asasula mu ssente ze yennyini n'asayininga. Maama eyamunona eyali namwandu yasayininga ku kipapula ng'omujulizi. N'agenda n'akola ki? Ne bamupimira ne mu ttaka ne bajja abapunta ne bakuba. Naye kineewuunyisa kwe kuwulira bano baganda bange bagamba maama waabwe yagula. Maama waabwe yali ayimiridde ku nsambu. Buli kimu ekyabeeranga awaka nsambu. Baalundanga embizzi nsambu, baalundanga enkoko nsambu, baalundanga ente nsambu, buli kimu nga nsambu. Buli lwa mukaga yabaleeteranga ebyokulya mu mmotoka. Naye munnange ebyokufuna bwe bityo kati bibirabika. Bo bagamba nti wanyaabu. Wali emmanga yonna bakitunze bakimazeewo. N'ebijja bajula kubitunda. Awamu tugenda tutaasa butaasa. Tufulumiza ssente mpitirivu. Bano ababeera wano awaka. Waliwo omwana wa mwannyinaffe omuto. Beegatta ne bassenga be batunda. N'eri mu kitujju batutawaanya. Ate ng'eri abo eri omu kitujju omulenzi yalitunda n'alimalawo. Kati ate ali mu lyansambu lyatunda. Ye yennyini yagira ki? Ye yagenda n'agamba nsambu nti wali batunda ekibanja kibi. Ettaka nti batitunda. Oli n'ajja kuba yamugenda n'agenda kati n'amuyita nga tukyakwatagana bulungi. Maama ogenda okwogera ebyo ani yali akolera ku kibanja ekyo? Maama yali alimirawo. Yali alima ki? Ng'alima emmere era waliwo n'ebitooke nga muwogo waali kalima bwe yamala okugulawo oli ye maama n'atandika okulimirawo. Okusooka waali nsiko nga kibira. Kati ye bwe yamala okugulawo nsambu nga maama amugenze n'amugamba. Bwe yamugamba n'ajja n'alabawo n'asasula. Mbakakasa tugenda kuvaayo n'eripooti naye nga waliwo bye tugenda okweyongera okwetegereza okusinziira mu bye tuwulidde wano. Tugenda okweyongera okukola ki? Okwetegereza. Era ne tugenda kutambulira wala nnyo. Tugenda kutambulira ku bwannannyini bw'ettaka ndowooza tebuli contested. Buli omu agamba nti ettaka lyani lya Bulaasiyo. Kye twebuuza abagamba nti waliwo eyalinawo ekibanja oba tewaliwo yalinawo ekibanja. Ekibuuzo tugenda kukiddamu. Tetugenda kusinziira ku buli omu byakola ki? Byayagala. Tujja kukiddamu era tujja kukomawo wano oba tujja kubayita ripooti tugisome. Nze njo gisoma bwe naba nga ndi mulamu. Nze siriimu nnyo byakuweta mu byempulidde nange nina byenfunye. Naye waliwo bentutte essimu zaabwe, waliwo bye twagala okwongera okukola ki? Okwetegereza.